GTV for unity and development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله فضل مكان على مكان كما فضل زمانا على الزمان كما فضل الإنسان على الإنسان. ثم أصلي على سيدنا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abanda ba ku GTV nga bulijjo insha Allah. Amanya nze Sheikh Sekasi Udaba maze okubeera nga nteredde wano wennyini ku kitebe ku Uganda Muslim Supreme Council. Saba Allah subhanahu wa ta'ala mwena abanda ba saba Allah abeerenga atuwamu ekisingamu obulungi insha Allah. Oluvannyuma lw'okutendereza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ziza ku Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nga bwe tumanyi ffenna la nabiyya ba'da, teri nabbi Allah gwagenda kuddamu kutuma. Hadha akhir zaman, gwe guno omulembe ogusembyeyo okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwali bayagadde okuzingako ensi ye insha Allah. N'olwekyo sooka okubeera nga Allah ffe tumwebaza olw'obulamu bw'atuwadde, tumwebaze wonna w'oli Allah obeerenga omusaba byonna byaba ayagadde insha Allah ajja kubeera nga abikuwa. Mukkirize olunaku lwaleero insha Allah mawduu topiki yaffe ya leero tugenda kubeera nga insha Allah nsomesa ku kiyitibwa ekiiso. Ekiiso ngenda kubeera nga ye topiki ya leero, n'olwekyo nkusaba obeerenga tomagamaga, nkusaba kubeera nga tuvaawo kubanga ekiiso kifuuse ekiiso. Oyinza okubeera nga olina bye wateekateeka 2023 mu butuufu nga pulaani yo oyina n'ogamba insha Allah badde njagala Allah abeerenga ampa ennyumba mu mwezi guno. Bangi bapulaninga nti badde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ampa emmotoka. Buli omu andaba ku GTV oyina by'opulaninga, naye omuntu asobola okwebuuza lwaki ebintu by'empulaninga biganye. Njagala olwaleero weetegereze nti buli kimu kyonna ekiri ku duniya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakitutegeeza ne Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Golowooza bw'oba otandise okubeera nga otandika okwebuuza kiki ekikulemesezza, lwaki ebintu byo bibeeraawo ng'oluusi olowooza nti alhamdulillah kino ngenda kikola ne kigaana. Obadde okimanyi nti oyinza okuba nga oyina ekiyitibwa ekiiso, oba oyinza okubeera nga waliwo akukuba ekiyitibwa al-ainun, ekiyitibwa ekiiso. Abange ekiiso kye ki? Njagala abantu olwaleero otegeere ekigambo ekiyitibwa ekiiso. Oba oliawo insha Allah tunaddayo ku nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, edduwa zeyatugamba zetulina okweyambisa, zetulina okutambula nazo. Olw'ensonga abantu abandaba ku GTV wallahi olwaleero edduniya nga bw'ogiraba abantu bali mu nsi wallahi naye ng'oli yeebuuza lwaki ebintu biganye. Njagala olwaleero otegeere oyinza okuba nga bakkuba ekiiso, oba gwe kennyini oyinza okuba nga ekiiso wakyekuba naye nga tomanyi. Abanga abandaba ku GTV ekiiso kye ki? Bwe baba bali banyonyola ekigambo ekiiso bagamba nti al-ainun, ekiyitibwa ekiiso, hiya sahamu takhruju min nafsihi alhasidin. Nti ekiyitibwa ekiiso hiya sahamu takhruju min nafsihi. Ekiiso kiringanga bonoolaba akasaale. Akasaale okategeera, omuntu wanakasuka akasaale bw'ati n'abeera nga akasaale ako kasobola okufumita ekiyitibwa omuntu. Either akasaale ako bwe kafumita omuntu asobola okuwulira ekiyitibwa obulumi. Kati obulumi obwo bw'owulira gwandaba essaawa zino ku GTV nga bakufumise akasaale sahamu, akasaale ako obulumi bw'owulira onfuna bulungi. Ekiiso bwe bali bakinnyonnyola bagamba nti hiya sahamu takhruju min nafsihi. Ekiiso kiringanga bw'olaba akasaale naye nga ekiiso ekyo kiviira ddala mu mubiri gwaffe. Allahu akbar. Ekiiso kiviira ddala mu mubiri gyaffe abantu
binafsihi oyeno mbiri gwaffe alhasidin nagamba nti ainun ekiiso nahawu badanu almahsud ekiiso kikosa ekiyitibwa omubiri gw'omuntu ate ng'ekiiso omuntu azaalibwa nakyo obwo nabwo buba bulwadde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaana ku GTV okubeera nga Allah taase ekiyitibwa ekiiso. Programu zo z'opulaninga wallahi ziteekwa okuba nga zandibadde nga zisobola okutuukirira naye nga butuufu omuntu asobola kutegeera mbeera lwaki ebintu biganye okutambula. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali ayogera ku kigambo ekiyitibwa ekiiso yagamba al-aynu lahaqqun abange ekiiso kya mazima temukigaya ekiiso kya mazima era ekiiso temugezangako okubeera nga mukigayalirira ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nahawul badan al-mahsud ekiiso kikosa ekiyitibwa omubiri gw'omuntu onfuna bulungi fatasibuhu tekikoma kubeera nga ekiiso kyonoona omubiri gw'omuntu wallahi ate kikoseza ddala omuntu n'abeera nga mu butuufu ekiiso akirina oba ekiiso ekyo omuntu nga bakimukuba naye nga bambi omuntu tamanyi. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama njagala okubeera nga gwandaba ku GTV ngenda kubeera nga nkuwa ekiyitibwa eddagala ery'ekiiso. Oba oliawo life y'omuntu okwesiba kw'omuntu wallahi ebintu biganye olw'ensonga nti bayinza okuba nga ekimu ku ekyo either ekiiso kiyina oba ekiiso bayinza okuba nga bakikuba. Abantu adhikari twazivaako, abantu twava mu kutendereza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, abantu twava ku kusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebyo byonna twabivaako naye nga omuntu ebbanga lyamala okubeera nga aleta adhikar okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ojjukira buli kyonna kye yayogerako mu Qur'an essura ozisoma adhikari ogezaako okubeera nga insha Allah ogezaako okubeera nga adhikari ozireeta. Abasiraamu abanda ku GTV wallahi al-aynu lahaqqun abange ekiiso kya mazima. Okumanya ekiiso kizibu nnyo. Allah akitutaase yagamba nti okumanya ekiiso ky'amaanyi yatuuka n'agamba nti al-aynun ekiiso kad yuayinu insan nafsihi omuntu nga ayina ekiiso kad yuayinu l-insan nafsahu. Oyinza okuba nga ekiiso gwandaba ku GTV nga gwe kennyini ekiiso nga okirina ng'ekiiso gwe kennyini okyekuba ekiiso nga tomanyi lwaki embeera eganye okubeera nga etambula mu bulamu buno obw'ensi. Nabbi Muhammad sallallahu yagamba arbaatu min saada ebintu bina ebyesumisa ku muntu ebintu bina Allah kasita abeera nga abikuwa ddi wallahi eduniya alhamdulillah n'ebigirimu oba omaze. Ekisookera ddala maskan wasa omuntu Allah kasita akuwa ekiyitibwa ennyumba nga wallahi topangisa wallahi nga ennyumba ngazi nga ne famire yo yeyagalira mu nnyumba nga taata ne maama ofuna bulungi songa nkulu nnyo. Thaniya n'ekyokubiri Allah wakuwa almar'atu salih Allah okubeera nga akuwadde omukyala omulongoofu ofuna bulungi. Ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga akuwadde marqab Allah akuwadde ekyebagalwa ofuna bulungi. Allah bakuwadde ebintu ebyesimisa mu bulamu bw'omuntu. Abantu bonna bali mu nsi ebintu ebyo bye beetaaga ne wallahi omuntu ayinza okubeera ng'abeera mu nsi muno wallahi ng'ayinza okubeera kad yuayinu l-insani nafsahu ng'omuntu ayinza okuba ayina ekiyitibwa ekiiso naye ng'ekiiso akiyina nga tamanya. Wallahi abantu bangi twawangalira mu nsi muno nga wallahi yeetaaga okuzimba ku nnyumba naye nga wallahi nga n'ennyumba tagizimbanga. Ayinza okubeera ng'omuntu andabe ku GTV yeegomba okubeera nga agulayo ekiyitibwa akataka
naye nga mu butuufu ng'apulaninga n'agamba insha Allah bale njagala mwaka bwe guti mbeere nga nsobola okubeera nga nzimbayo ku kiyitibwa ennyumba oba ogulayo oba ettaka oba okubeera nga ngulayo emmotoka. Wallahi omuntu n'atamanya nti bambi byonna biyinza okubeera nga abadde abipulaninga naye nga mu butuufu ebintu by'opulaninga nga naawe obiraba nti insha Allah ojja kubeera nga osobola okubeera nga obikola ki obifuna. Naye manya gwandaba ku GTV bw'obanga ebintu ebyo obipulaninga naye nga mu butuufu olaba biganye mu bulamu bw'ogezezzaako ne bigaana omanyanga kadi yuayinu linsan nafsahu, oyinza okuba gwe kennyini omuntu tomanya, oyinza okuba ng'olina ekiyitibwa ekiiso. Okumanya ekiiso kyamaanyi nnyo nga bwe tugambye nti ekiiso kye ki. Tugambye ekiiso ainun kitegeeza hiya sahamu takhruju min nafsihi alhasidi wa ainu nahu lbadani walmahsudu fatasibuhu. Tugambye nti ekiiso kibeera mu mubiri, omuntu azaalibwa nakyo, obwo nawo obuba bulwadde subhanallah nga bukosa ekiyitibwa omubiri gw'omuntu, ate tebukoma ku kukosa muntu yekka abeera alina ekiiso. Gwe kennyini personally ne kibeera nga ekiiso ekyo wallahi kisobola okubeera nga kikukosa. Gobadde okimanyi omuntu ayinza okubeera nga wali oyina ssente nga alhamdulillah ku kyalo wowangaalira, alhamdulillah mu famire wowangaalira ng'abantu bonna bagamba alhamdulillah omusajja oyo oba eyo famire alhamdulillah Allah yagibarika. Bugenda okukeera ku makya omuntu gw'obadde bawaana ne bamanyi nti alhamdulillah oyo w'amaanyi nnyo, naye nga mu ssente ze lyalina ayinza okuba kadi yuayinu insani nafsahu, ayinza okuba nga ye kennyini personally ayina ekiyitibwa ekiiso naye nga tamanyi nti ekiiso ekyo yakyekuba. Nabi Muhammad ahadithi nyingi nnyo nga bwe ngenda okutambula tugenda kulaba insha Allah emiteeko anwaul ainun, ebimu ku bika by'ekiyitibwa ekiiso nga tugenda okubiraba insha Allah ku GTV. Gwe kyenkusaba ndaba essaawa zino tova ku GTV wano ku Uganda Muslim People Council, buli kimu kyonna kyoweetaaga ogenda kubeera nga okifuna, kubanga twagala life y'omuntu mu bulamu bw'omuntu, life etambule bulungi. Lwaki obonaabona nga obusiraamu bwasomesa buli kimu kyonna? Lwaki otandika okweraliikirira ng'obusiraamu bwasomesa buli mbeera yonna? Gwe tova ku GTV beerako bubeezi uddabange nakubeera nga nkunnyonnyola ebintu, oba oliawo insha Allah omuntu ojja kubeera nga ogenda weezuula mpola mpola. Gobadde okimanyi oyinza okulaba omuntu nga ssente yali aziina, ng'omuntu yali alina ssente ze, omuntu yali alina ebyobugagga bye, omuntu nga yali alina investment ze, omuntu nga yali alina buli kimu kyonna mu dduniya, naye wallahi bambi abantu abasinga bafuna obuzibu mu butamanya. Ayinza okubeera nga kadi yuayinu insan nafsahu, ayinza okuba nga ekiiso yennyini nga yakiina, oba wakadi yuayinu gairuha, ekiiso okumanya kyamaanyi, asobola okubeera nga ekiiso ekyo wakadi yuayinu gairuha, omuntu ow'ekiiso nga alina ekiiso asobola okikuba omulala. Subhanallah, basobola okukikukuba nga waliwo omuntu yakikukuba gw'otaamanya nti omuntu ono yakikutuusaako. Allahu akbar. Naye ng'ate mu kikukuba ekiiso ekyo fatasibuhu, wallahi kikosa. Life yo yonna nebeera nga eyonooneka. Wa na'udhu billahi min dhalika. Abanga obusiraamu bwasomesa buli kimu kyonna. Bangi abantu life bajagala, gw'obadde okimanyi. Gwandaba ku GTV nga nsomesa ekiyitibwa ekiiso. Adibu yagamba ashaddun ahzan, ennaku ekyasinze mu bulamu buno obw'ensi. Ashaddun ahzan, ennaku ekyasinze oba ennaku ekyasinze omuntu okubeera nga gyasinga okuwulira, huwa antadhukura al ayami surul, kwe kujjukira embeera gye mwalingamu, kwe kujjukira embeera gye mweyagaliramu, kwe kujjukira embeera nga life yaliwo, ng'obulamu bwaliwo, ng'abantu bonna bali beesiimisa ti alhamdulillah omusajja oyo yamala, alhamdulillah omukyalo oyo yamala, alhamdulillah gundi embeera nnungi nnyo. Huwa antadhukura al ayami surul, kwe kubeera nga abantu mwali mu mbeera
olwaleero tusanga famire zaali z'amaanyi nga famire baali bazoogerako bwogezi ne bagamba famire yaabo alhamdulillah bwobanga Allah akuwadde omusajja waawo n'akuwasa owuliranga edduniya alhamdulillah ogimaze. Famire nnyingi nnyo olwaleero omuntu n'asaba ayi Allah n'agamba singa Allah bampadde omukyalo oyo alhamdulillah malakatu dunya ma fiha edduniya mbeera ngimaze. Naye wallahi bugenda okkeera ku makya ng'abantu bwe maali mwesiimisa, abantu abali mu bulamu obulungi, abantu abali beeyagala, wallahi bwagenda okkeera ku makya wakad yuayinu ghayruhu, wallahi nga bakuba ekiyitibwa ekiiso. Bannange al aynu al haqqun, bannange abanda ba ku GTV Sheikh Udaba, bannange tusabe Allah taase ekiyitibwa ekiiso. Ekiiso kimazeewo emmali y'abantu, ekiiso kimazeewo bizinensi z'abantu, ekiiso kimazeewo obulamu bw'abantu byonna ne bizinensi. Abantu ne balwala obulwadde naye nga omuntu yeebuuza obulwadde bwo bwalwadde bulwadde ki? Olwaleero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali anyonyola ku kigambo kiiseera yatuuka n'agamba nti bw'olabanga olina omuntu nga wallahi bagenze mu ddwaliro ne bamukebera, bagenze mu byuma ne bakebera omubiri gwonna nga wallahi omubiri ogwo obulwadde tebabulaba, naye nga bambi nannyini bulwadde yennyini gwe bakebera yabeera awulira ekiyitibwa obulumi, ng'awulira mu mubiri gwe awulira ekiyitibwa obulumi, omanyanga insha Allah kyoyo omuntu gwe bakebedde ng'obulwadde ne bubula, wallahi omanyanga ekintu kimu ayinza okuba nga idha ayina ainun, ayina ekiiso, au ayinza okuba nga kadi yuayinu, ayinza okuba nga alhamdulillah yuayinu ghayruhu, nga ekiiso waliwo eyakimukuba. Adhikari weziri, eddwa weziri. Obusiraamu tewali kyasomesa, obusiraamu bwasomesa ebintu byonna, era ne batuwa n'eddagala twevumudde tutya lwakubanga obulamu bw'ensi bugenda ne butunyumira. Omuntu n'alowooza nti emmaali gy'alimu agenda gibeeramu abadan abada. Omuntu n'alowooza nti life Allah gy'amuwadde agenda gibeeramu abadan abadan. Bugenda okkeera ku makya omuntu wakamba meka min al agniya, bwe mumanya abadde abagagga, ng'abagagga abo bali ab'amaanyi, fa asbahu bugenza okkeera ku makya fakadi yuayinu, ng'abantu abo insan nafsahu, nga wallahi oluusi ekiiso baali bakirina nga tebamanyi. Wakamba meka mina aginiya abadde abagagga be mumanyi, gendako mu famire zammwe, gendako mu bantu abaaliwo emirembe gitusoose emabega, abaali balina emmotoka ng'emmotoka zipaakinga nga buli kimu kyonna mu firiji tekivaawo ng'amaka gaali geesiimisa, naye nga mutuufu fakad yuayinu ghayrahu, nga wallahi teyamanya muntu ki eyamukuba ekiiso. Bannange al aynu al haqqun, bannange ekiiso ky'amazima. Gwandaba odaba ilimu gyensomesa, ekiiso tugambye hiya saham, kabanga akasaale, ng'akasaale ako takhruju min nafsi lhasidin. Allahu akbar. Ainun wa nahawu lbadanu lmahsud fatasibuhu, ng'omubiri gwonna gujjudde obulwadde, okumanya ekiiso kyagenda wala n'amaanyi agakirimu. Subhanallah, omuntu asobola okutunulira bw'ati, wallahi emotoka neegwa, omuntu nakutunulira bw'ati, wallahi ogenda okkakkana ng'obulwadde obutategerekeka. Omuntu akutunulira bw'ati, wallahi ogenda okulaba nga life yekyuse. Era nze nsaasira nnyo abantu b'omulembe, abantu b'omulembe guno oli n'abeera nga Allah amuwadde, ye n'abeera nga alowooza nti byamuwadde agenda kuba nabyo abadan abadan. Omuntu yeerabidde nti waliyo ekiyitibwa ekiiso. Bangi ebiiso babifunye nga tebamanyi nti babibakuba, bangi baavuwadde nga tebamanyi nti babakuba ekiyitibwa ekiiso, bangi embeera etabuse nga tamanyi ye kennyini ayina ekiiso. Tujja kumanya obubonero kwolabira nti either bakuba ekiiso
oba ekiiso okirina. Naye njagala nsooke nkunnyonnyole ekiiso okitegeere. Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama we yali annyonnyola ekigambo ekiiso, ne Ibn Abbas n'abeera nga yennyini yakyogerako, gubadde okimanyi wakad yuayinu bighayri iradati. Omuntu ayinza okuba nga bamukuba ekiiso nga bambi olina yali tagenderedde, oba oli nga mukubye ekiiso mu bugenderevu. Allahu akbar. Accident mmeka? Zino accident zemuwulire ezigwa ku nguudo, ezigwa ku lw'e Masaka, accident zemuwulire Fort Portal, accident zemuwulira ku lw'Ejjinja, accident zemuwulira ezigwa mu makubo. Gubadde okimanyi nti ezo zonna accident wadde ajali ebeerawo naye nga ziva ku kiyitibwa ainun, ekiiso. Yagamba Nabi Muhammad, yagamba nti aktharu ma yamuutu min al umma, abantu b'omulembe guno gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, aktharu ma yamuutu min al umma, abantu abasinga ku mulembe gwaffe guno gwe tuwangaalidde, bakitaffe, bamaama baffe, baganda baffe, ab'eŋŋanda zaffe, abako n'ab'emikwano. Yagamba nti aktharu, abasinga bonna abantu baffe, abasinga mutuufu enfa yaabwe bafa kiyitibwa ekiiso. Aktharu ma yamuutu min al umma ba'da al qada, qadari, nga Allah subhanahu wa ta'ala nga okugera okwo kwe yali yagera abantu abasinga okufa kwabwe bafa kiiso. Nabbi yateekawo edduwa, omuntu ogenda kulinnya bbaasi egenda Fort Portal, lwaki tosoma dduwa? Omuntu ogenda kulinnya bbaasi egenda Jubba, lwaki tosoma dduwa? Omuntu agenda kulinnya nnyonyi egenda kubuka mu bbanga, waliwo edduwa Allah gye yateekawo, waliwo edduwa Nabi Muhammad gye yateekawo, ng'ennyonyi ogirinnye, dduwa ki gy'osoma? Ebyo natwabivaako. Funa bulungi. Nedda ogenda kulinnya mmotoka, ogenda Masaka, ogenda Jjinja, waliwo edduwa gy'osoma. Okutta ekisumuluzo kyo, ogenda kusitaatinga emmotoka yo obeere nga insha Allah otambule ogende, waliwo edduwa. Ebyo twabivaako wallahi. Nosanga omuntu either n'omutwalako, oba n'osanga omuntu either n'akutwalako, naye nga kummwe atutte tomanyi oba alina ekiiso. Subhanallah. Ofuna bulungi. Ono yennyini gwe batutteko tomanya oba yalina ekiyitibwa ainun, yalina ekiyitibwa ekiiso. Kati ogenda okkakkana kummwe alinnya emmotoka either yagenda okuvaako obuzibu, oba ono akututteko yagenda okuvaako obuzibu. Tetuganye. Ebyo byonna bwebiri, naye nga edduwa adhkaari weeziri. Lwaki? Kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambe nti aktharu ma yamuutu min al umma ba'da al qalah, nti abantu bonna abasinga bagenda okufa ku mulembe guno bagenda kufa ekiyitibwa ainun haqqun. Yagamba nti al ainul haqqu, ekiiso ky'amazima. Nagamba nti aktharu min ahli al qubul, abantu abaku GTV, aktharu abantu abasinga bonna abali mu ntaana, aktharu min ahli al qubul, abantu abasinga be muziise, aktharu min ahli al qubul, abantu abasinga be mutadde mu kabuli, mu nzija zammwe gye mutaddeyo wonna gye muziika, abasinga bonna. Nabina Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba enfa y'abantu b'omulembe gwe abasinga bagenda kufa ekiyitibwa ainun, ekiyitibwa ekiiso. Naye tetumanyi, tubibagamba naye omuntu n'atabifaako. Ekizibu ne kimala okutuukako n'otandika okulaajana ng'ekiiso okirina naye nga tomanyi, ng'ekiiso bakikuba naye nga tomanyi. Onfuna bulungi bwandaba ku GTV, njagala udaba onfunemu otegeere nti insha Allah nti adhkar tuzisome. Edduwa ngenda zibawa, omuntu zaateekeddwa okusoma, omuntu zaateekeddwa okubeera nga yeekingiriza ekiyitibwa ekiiso. Okumanya bali babuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali abanyonyola ekiiso, abaffe ekiiso kye kyera, yagamba nti ekiiso nadhala,
omuntu nga alina ekiiso kyo kitunula nadhara ila shay'in ow'ekiiso atunuulira ekintu ekyo kyaba atunuulidde ng'ekiiso ekyo ne kigenda butereevu ku kintu ekyo omuntu kyaba atunuulidde alina ekiiso wallahi ne kisaanawo. Allahu akbar, ne kisaanawo. Kyengezaako kugamba by'opulaninga alhamdulillah n'omuntu yeebuuza lwaki ebintu biganye. Kubantu tulina anwaul ainun, tulina emiteeko egy'ebiiso. Ofuna bulungi hadisi weziri an Abi Jabir ayogera mu hadithi, hadisi nyingi nnyo. Ibn Abbas akyogerako. Ofuna bulungi. Allahu akbar. Yagamba ebiiso birimu emiteeko ebiri. Waliwo ainun insiya, waliwo ekiiso nga kya muntu nga nze udaba, naye nga ekiiso ekyo nkikukuba. hiya lati nga kyekiiso ekyo ekiviira ddala ku muntu munno gw'otambula naye gw'owangala naye. Insiya ng'ekiiso ekyo omuntu akirina, naye nga hiya lati nga ekiiso ekyo tusdaru min albashar, kyonoona okiyitibwa omuntu. Obulamu bwonna ne bwonooneka, bizinesi gyewali oyina ne ziggwawo, buli kyokola kyonna tekitambula, n'ogezaako byonna ne bigaana, n'otambula n'ogenda ebweru n'okomawo, n'ogezaako n'otambula amawanga ne bagamba oyo gw'olaba atambudde ensi n'ensi, naye nga wallahi mu kutambula kw'otambudde amawanga n'amawanga toyina kyolagawo nti alhamdulillah, nti oba waliwo embeera abantu gye bayinza okukola ki, gye bayinza okulabirako. Ebyo byonna Nabi Muhammad sallama abitunyumizaako. Ofuna bulungi. Oyinza okubanga ekyo niwabeerawo ekiiso ekyokubiri. Waliwo al ainun jinniya, waliwo ekiiso eky'amajinni nga gama amajinni nago galina ekiyitibwa ebiiso byago. Hiya lati tusdaru min aljinni, nga waliwo ng'ejinni nalyo lisobola okukosa, ng'ekiiso kikosa amajinni gannaago, kubanga min aljinnati wannas. Ofuna bulungi. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abanda baku GTV wano ku Uganda Muslim Council, twagala okubeera mu mbeera ennungi, muve mubeera nga mutambula mu masabo, muve okubeera nga mulogaŋŋana. Ebyo tebiriiwo, wabula kyolina okumanya adhkari na kusaba dua owekitiibwa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallama ziyatulagira zetulina okutambulirako adhkari. Waliwo ainun mu'jaba, omuntu asobola kukuba ekiiso nga yina ekintu kyaba nga yeewuunyiza. Lwaki ofunye emmotoka olina akikukuba? Omuntu asobola kukuba ainun ekiiso nga mu'jaba, kwegamba nga yeewuunya. Kijja kitya omuntu ono nga ayina ekifo kyaba atuuseemu? Subhanallah, olina kukuba ekiiso. Waliwo ekiiso omuntu n'akikuba totale gwe kenyini personally, n'akuba oba edduuka lyo, omulimu gwo. Subhanallah, edduwa zeetaagisa. Musiraamu andaba ku GTV, tojja kwewala bantu kuba tojja kumanya muntu alina kiiso. Ofuna bulungi. Naye bulobanga weekingiriza n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala adhkari n'oziremerako, wallahi embeera egenda kutambula bulungi nnyo, toli kigenda kutuukako. Omaze okweteekako ekiyitibwa olukomera. Ofuna bulungi. So ainul mu'jab kwe kubeera nga omuntu ozimba ennyumba, bangi bazimba ennyumba neremera ku musingi, bangi bazimba ennyumba nerema ku hollow plate, bangi bazimba ennyumba nerema n'okuggwa,
naye nga tamanyi lwaki ennyumba ye eganya okuggwa, lwakiyitibwa ainun, ekiyitibwa ekiiso. Waliwo ainun ahasidin, waliwo omuntu okukuba ekiiso ng'ekiiso akikukubye naye nga ayina ekiyitibwa husda, ng'ayina ekiyitibwa jelasi. Omuntu akuba ekiiso ng'ayina ensaalwa. Subhana bari kudus, Allah taasi ya rabbi. Bimaana waliwo ekiyitibwa ataajub wa taazizun. Omuntu ayinza okuba nga akuba ekiiso olw'ensaalwa ekintu ekyo ky'oba olina nga ye takirina. Gwandaba essaawa zino dawamu lhaali min almuhaalin, twali mbeera ya lubeerera, kiri buli wamu. Bwogenda mu bufumbo obwonoonesi, wogenda mu mawofiisi abantu gye bakolera, awo wonna nkubawo, wonna wonna wonoonesi, wonna wonna ku mirimu otuwangaalira wonna. Waliwo ainul hasidin, waliwo ekiiso ng'omuntu akikubye nga akwatibwa ensaalwa, nga Allah alina kyakuwadde naye ng'ono takikola, takiina nakikuba. Kubanga bwe bali bannyonnyola ekiyitibwa hasadin, ensaalwa, baginnyonnyola ne bagamba nti maradhun, bulwadde min amradul qulubu, nga buli mu mitima gy'abantu. Olaba abantu kunyirira, olaba muntu kwambala taayi, olaba muntu kwambala suuti, olaba muntu kunyirira n'ogamba alhamdulillah, naye nga maama mudghatan, nga mu mubiri gwe muno mwolaba mudghatan, mulimu ekinyama ekiri mu mubiri, naye nga ekinyama ekyo bwe kibanga kirongoose omubiri gwonna gulongooka. Mudghatan, mu mubiri muno mulimu ekinyamanyama. Fa idha fasadat, nga bwe kibanga kyonoonese ekinyama ekyo omubiri gwonna gwonooneka. Nabbi ne bamubuuza ya Rasulullah, ala wahiya kyekiruwa? Yagamba mudghatan, ekinyama kye yagamba nti alqalbun, abantu balina emitima. Alqalb, omutima mubi, omuntu akulaga ku ngulu naye nga munda ali kirala. Waliwo abava e Masaka, waliwo abava e Butambala, waliwo abava e Jjinja, waliwo abava e Kalungu, waliwo abava e Kikukumbi. Kariya Allah watu bategeeza tuwadharaba Allahu mathalan, kubira ku bantu ebifaanani, abantu bajjukize nti kariyatan, abanga ebyalo bya leero n'ebyalo ebyedda byali bitya. Ebyalo byedda byalinga bulungi, omwana olwawummulanga n'agenda wummula, n'agenda e Masaka gy'abawangaalira, n'omugamba genda Obutambala gy'obawangaalira. Kariyatan, ebyalo byalina emirembe. Mutumainna, abantu ababeerangako, abantu abawangaaliranga ku mirembe gyatusooka, ababeeranga mu byalo. Mutumainna, balina emitima emirungi, abantu beeyagalizanga, tebalinanga fitina. Subhana mali kudusi, abantu balinanga ensi erabika bulungi nnyo, nga bakusinga seeka bw'aba seeka n'agamba nti munange kwasiza omwana wange wuuyo, genda omusomesa obusiraamu, nga bakwata omwana wo, ng'omwana wo oba udaba ng'omumpa ti udaba nti alhamdulillah omwana wange mukwasiza udaba, insha Allah agira abeere ewuwo omuluwummula, ogira omusomesa. Bikyaliwo ng'okwata omwana wo ng'aseeka abeerangayo Butambala, ng'okwata omwana ng'omuteekeyo Butambala n'omugamba nti insha Allah omwana wuno kati nze nabeerako e Masaka, nembeerako e Kikukumbi awo, nensomerako e Kanika, nensomerako TTC e Kabukunge. Kati embeera eyabeeranga awo Kikukumbi, Kabukunge, Kalungu awo wonna wonna, abantu bali mu mbeera nga nnungi. Naye kati owulira abantu abaliyo batemagana, owulira abantu batiŋŋana, owulira abantu batemula bannaabwe. Kanati amina, Masaka yalina emirembe. Kanati amina, ebyalo bya Masaka byali birabika bulungi nnyo, kandete ku kyalo ekyo kubanga nawangaalirayoko. Mutumainna, abantu abawangaaliranga mu biseera ebyo, abawangaalira mu Masaka, abawangaaliranga Kalungu, abawangaalira awo wonna wonna Viira, awo wonna Kitwala mpaka eri e Kalungu, wallahi kanati amina mutumainna. Wallahi abantu balina emitima ebirungi, nga seeka akusomesa n'omutima gumu
nakusomesa ilimu najikuwa nga tainaamu kubeera nga abuzaabuza. Ilimu ya leero bweri tebakyalina mitima bulungi. Seeka munno bw'abanga asomesezza oli akwatibwa fitina. Seeka munno bw'abanga ate ye ayiseemu oli awulira nsaalwa. Seeka munno bw'abanga afunye kino oli ate ayagala kumwogerera. Mutumainna, abantu balina emitima emirungi, abantu baali beeyagaliza. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusome adhikari, tusome dua. Ekiiso kiyitiridde mu nsi. Nabbi ogamba nti al-aynu haqqun, ekiiso kya mazima. N'olwekyo tusabe Allah subhanahu wa ta'ala tudde ku nkola y'abakadde baffe. Abaffe mawulidi mwaziteekawa, mawulidi mwazisuula. Bakadde baffe embeera bwe yatuukanga nga bakuŋŋaana, ye yali darasa yaabwe. Nga naffe olwaleero wetukola ziddarasa, ne tukola zisemina ku Afirikana, ne tukola semina mu mawoteeri. Nabo semina zaabwe bakadde baffe abajungute, wallahi semina zaabwe zalinga kukuŋŋaana kusuuta Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'abantu mwe bayigiranga ekiyitibwa empisa. Yagamba Nabi Muhammadi sallama, laisa alyatiman man mata waliduhu inna alyatiman yatima alilmu wal adabu. Si buli mulekwa abafiddwako maama we oba kitaawe, waliwo mulekwa nga mu ilimu. Twagalize bannaffe ng'abantu emitima gyabwe we bawangaalanga. Ofuna bulungi? Edda abantu bayagalizanga. N'omanya nti Sheikh Udaba alina omwana we nti ye nga nkwata omwana wange Allah gwaba mpadde nga mukwasa Umaru, nga Umaru amusomesa. Nga Umaru akwata omwana we nga nange Udaba ndiseeka nga omwana we amumpa, ng'omwana alhamdulillah musomesa. Bikyaliwo kati. Kyava agamba nti wadharaba Allahu mathalan, mukubira abantu ebifaananyi karyatan. Buli omu addeyo mu byalo gye yakola ki? Ebyalo byayonooneka. Ebyalo byayonooneka, tebikyalinga biri we byali. Kaanati amina, ebyalo byalina emirembe. Kaanati amina, ensi yalina emirembe. Mutumainna, abantu balina emitima emirungi. Mutumainna, abantu bali batebenkevu. G'obadde okimanyi ensi buli ebeera emirembe, abantu nga bonna bali mutumainna, abantu baagaliza, tebayinaamu fitina, tebayinange, tebayinaamu nsaalwa, twatugende blabla. Allah aleeta riziki. Mmere yavange e Masaka nga wava emmere amatooke, Butambala we wasubukanga ebyokulya Masaka wa. Ne kati buuka Masaka ogende emmere gyeva. N'olwekyo mbakubiriza amanda baku GTV, Sheikh Udaba al-ainul haqqun. Abaffe ebintu byonoonese lwa kigambo ainun. Abantu balina ebiiso, abantu batukuba ekiiso, abantu mulina ebiiso. So adhikari bwe zibeerawo, alhamdulillah embeera etambula bulungi nnyo. Nabi Muhammad okumutendereza, hadisi weeri, man aradan, omuntu yenna ayagala, an yas'aru Allah, ng'oyagala Allah akwanukule, falyusalli nabina Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Nabi Muhammadi bamusuutanga. Nabbi buli omu yamusuutanga mu mbeera yaabwe. Bo okusuuta kwa Nabi Muhammadi bakitaffe bakadde baffe bo bakuŋŋaananga, babalinga lunaku lwakuna nga basoma buruda zaabwe naye nga batonda basuuta mutome. Nabi Muhammad kyeyagamba mu hadithi n'agamba alaikum bil ilm, abange mugende musome qabla dhihabihi, nga ilimu tenda bakugenda. Kira ya Rasulullah, ne bamubuuza ya Rasulullah, otugambe tugenda tusome nga ilimu tenda bakugenda. Ne bamubuuza nti kaifa dhihabul ilm ya Rasulullah, ilimu egenda etya? Yagamba ogenda kwa ilimu, ilimu ogenda kwayo Allahu akbar, mautu ahalihi, Allah kasitatta abamanyi. Buli mumanyi Allah ina ilimu gye yamuwa, si buli kyoba tomanyi kiba tekiriyo. Dhihabul ilm, ogenda kwa ilimu, mautu ahalihi,
Allah kasitatta abamanyi kubanga olwaleero al ilmu yanqasimu ila kismain ekintu tawanya n'okubeera nga tufuna ikhtilafaati abantu abasinga onagamba nedduwa onaasoma ono otasoma dduwa onaasoma mawuredi otasoma mawuredi onfuna bulungi genda owooya asoma mawuredi omubuuze bulungi ki obuli mu mawuredi bulungi ki obuli mu kusuta nabi muhammadi sallallahu alayhi wasallama mautu ahalihi alilmu la yulath ilimu tesikirwa almaali yulath emaali esikirwa ilimu tesikirwa buli sheekha aba afudde aba agenze ne ilimu ye ilimu okuddamu okugifuna abeera agiina kiba kizibu kyengezako okugamba ti abasajja babeerangawo abategeeranga ebitabo abasomanga buluda zaabwe bo kwe bategeera Allah waabwe abantu basiramukirangamu nnyo aksamtu bilkamali mushtaaku inna lahu min nusbati lqalbi masuru nga batendereza nabbi n'owulira nga basoma faya hasarata nafsi mutume fi tijaratiha lam tashtari dina bidunya walam tasumi subhanallah hamadu ashraful arabi wal ajami muhammadu khailu ma yamshi ala qadami muhammadu basitul maruf jami'uhum muhammadu sadiqul aqwali wal qarami Allah muhammadu zinatu dunya wa bahjatuha muhammadu khalqillahi kullihimi nga basuta nabi muhammad afuna bulungi fahaqqa nabiyuna fi khalqi wa fi khulqi okumanya Allah yakola okusuta nabbi waliwo sheekhe leka mwogereko waliwo sheekhe omu awangalira wafeeyo kitiko ekajjansi sheekhe yali yava mu dduwa nga sheekhe mawuredi tazaagala naye nga sheekhe mukuva mu mawuredi mukusuuta nabbi emabega yamusuutanga n'atuuka mu maaso mu gino emyaka gye tugenze n'abivaako naye sheekhe oyo Allah subhanahu wa ta'ala edduwa gye twabaddemu njagala nkulage mwe abataagala kutendereza Allah nabi Muhammad sallama mu kutendereza Allah mu kukuŋŋaana kw'emikolo Allah ateekamu baraka mu bintu ebyo abantu abamu ne bafuna mu bannaabwe olw'omukisa Allah gw'aba ataddaawo sheekhe oyo yali agezaako okuvumulira mawuledi naye sheekhe yafunye omukisa n'asoma barizanji gye yali avumirira n'asuuta nabbi teyakomye ku kusuta nabbi n'asoma omulyango nga gwe tumanyi walamma tamma min hamri isharani ala mashula kuwali marawiya tufiya bilmadinati munawwala abu abdillah sheekhe eyali avumulira mawuledi ze yalimu n'akomawo olwakomyewo n'asoma emiryango egyo ne wavaayo omusajja omugagga kamwogere bamuyita Haji Kimuli sajja mugagga nnyo insha Allah Haji Kimuli n'agamba seeka sali wallahi nkuwadde hijja era omwaka ogujja agenda Makka lwakusuuta nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama wallahi buno bujulizi kakati olaba ekintu kye wali wavaamu laba Allah subhanahu wa ta'ala wagenda okuyisiza n'olwekyo mmwe abatagala kusuuta nabi Muhammadi abatagala kubeera mu mikolo bwe gityo sajja afunye hijja bagimuwadde yasuse nabbi n'asoma omulyango yasomye omugagga yamugambye nti ya rabbi ebintu bye wali wavaako ebintu bye wali wasuula edda ebintu bye wali ogamba mbu tebiriiyo obisomye okomyewo n'amugamba engeri gy'okomyewo n'otegeera amazima wallahi nkuwadde hijja era bwe twogerera insha Allah sheekhe
Muhammad sali mumumanyi mu ggwanga agenda Makka ng'ekimutwala e Makka yasuuse Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So kitubagamba insha Allah tujja komawo mpola olw'ensonga nti bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala abantu wabayisizaamu ne babanga bafuna ekiyitibwa obulamu Allah bwaba yabateekera atuteekera. So kakati ngezaako okubagamba nti insha Allah tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bakadde baffe batyo bo we batambuzanga ebintu byabwe ate bamanyigananga emikwano gyabeerangamu. Sheekhe owene e Kampala namanya sheekhe ewe Butambala, sheekhe ewe Butambala namanya sheekhe ewe Masaka, sheekhe ewe Masaka namanya sheekhe ewe Jinja, sheekhe ewe Jinja namanya sheekhe Wawa ow'Entebe. Olw'okubanga emikolo egyo gyakuŋŋaanyanga abantu. Oluusi ng'ate Seeka Udaba bwe wano ne ngende Butambala obudde nga bunkwatiddeyo nga ninayo seeka gwe mmanyi nja kusulayo kiki ekinkomyawo. Bwe wavanga wano n'ogenda oba Masaka oba Kalungu oba wa ng'obudde bukukutte nga waliyo seeka wawo naye eyo gy'awangaalira ng'agamba insha Allah sheekhe mumwalire abeere nga asula wano. Bwe wavanga wano n'ogenda oba Jinja obudde bukutte towatawananga n'ogamba nga sheekhe agamba ne kati olwaleero abaffe ebintu byalagawa. N'embeera gye tulimu ekiiso okubeera nga abantu balina ebiiso balina fitina tetwagaliza naye nga abasajja beeyagalizanga n'amanya nti Sheikh Udaba awangaalirawa Sheikh Udaba wegundi ne bamanya nti Sheikh Mustafa awangaalirawa Sheikh Mustafa wejiyo kwegamba babeeranga mu kusuuta nabbi waabwe sallallahu alayhi wasallama naye nga mu butuufu balinga batenyereza Allah n'okusuuta Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Kati omusajja we twogerera eyali avumirira mawulidi ate nga yazirimu yagenze okulaba ndowooza nti insha Allah lina okukomawo mbeere nga ntegeera ow'ekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Omugagga n'amwerawo hijja naye nga hijja yagimuwadde lwa kusuuta Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. So tubayita abaffe tukomewo mu mikolo tuzeewo embeera y'abakadde baffe. Wallahi embeera bwe naba etambudde bulungi gwali mu bizinesi asuubula bintu bigenda kutambula bulungi nnyo. Gwolwaleero yali asuubula e Japan ng'ebirimu byesibye wallahi ebintu bigenda kutambula bulungi nnyo. N'omuntu anabakubye ekiiso bw'onooba adhikaari ozibeeramu mu mikolo twatugende awali edduwa awali okusula Nabi Muhammad embeera egenda kubeera nga eteera bulungi. Naye kati obuzibu problem ze tulina abantu balina emitima emibi, abantu tebaagaliza, abantu balina fitina, abantu balina enge, abantu balina ensaalwa. Ebyo n'ogenda okubigatta lwaki? Naye edda omuntu yasisinkananga n'agamba nti Udaba ogamba otya olina ky'olina nga nina. Yes, so tuzzeewo embeera. So tweyambise faraki tweyambise n'ennansi olw'ensonga nti bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ajja tutaasa embeera z'abakadde baffe nga Allah subhanahu wa ta'ala bakadde baffe okumanyagana bwe kwabeeranga. Tubadde ku mbeera omusomo gwa leero insha Allah tubadde tusomeza ku kigambo ekiyitibwa ekiiso ne bagamba nti insha Allah al ainul haqqun abanga ekiiso kya mazima. N'olwekyo bizinesi zonna zoonoonese, emirimu gyonna gyonoonese, sente zikuweddeko naye nga weebuuza lwaki sente zigwawo. Omuntu n'abeera nga akola edduuka mu butuufu emisolo mingi twatugende. So tulina kuddayo okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Tweyambise ekitabo kye Qur'an. Nabi Muhammad ayogera atya ku mbeera eno weekitiibwa Allah n'embeera agyogerako atya bwe tunaatambulira mu mbeera eyo. Andaba ku GTV embeera era kutambula bulungi. Lwaki? Kubanga bakadde baffe abaatukulembera beeyisanga bulungi, obusiraamu baabutambuzanga ne bamanyigana, tebavumagananga, bayogeranga ebigambo mu kukkaanya. N'olwekyo mbakubiriza ra'su maaluka ilmuka wa aduuka jaharuka. Kapito y'omuntu gwe mutwe gwe, wa aduuka jaharuka, obutamanyabo ye mulabewo. So obutamanya aba mulabe wa muntu w'amaanyi nnyo. So buli omanya kiba kitegeeza ti embeera egenda kubeera nga etambula bulungi. Nkubiriza abaana baku GTV wano ku kitebe ku Uganda Muslim Supreme Council twagalane
tusute ku Allah waffe embeera bwebeze tugenda kugijjawo tutya kubanga almashaqil juz'i min alhaya obufumbo bwononese nfuna bulungi almashaqil juz'i min alhaya ebizibu paati ya bulamu bwaffe wa kaifa nuwajjihu almashaqil ebizibu ogenda kubivaamu otya duwa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala waliwo duwa eri mubarizanji Allahumma ya basit bagisomanga bakadde baffe bwe yalinga eweddi abantu bawandikanga emikono ebyo temukyabisoma olinga kuba kiiso ng'ekiiso kikukosa ng'ekiiso kikuyingira ng'ebintu byononeka lwaki adhikari la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah naye omuntu asuuta nabi Muhammad ng'ali ku adhikari ze atendereza Allah ogenda ku mikolo egy'enjawulo mbuulira ekiiso kigenda kusangawa funa bulungi banga olimu omusayi gw'okusuuta nabi Muhammad olimu omusayi gw'okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala afuna bulungi kyova olaba era waliwo era enebeera dduwa naye era gye baasomanga la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah habibuna al-Mustafa wa sayyida al-bashari ya rabbi bil Mustafa balik maqasidana ghafir lana amama Allah ya wasi'a al-karami Allah akbar ngaba wanike emikono embeera eganye la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah habibuna al-Mustafa wa sayyida ne wanike emikono gyabwe wala yadhika rasul la ijahuka bi dhal qarim tajali bi ismun taqimu ya ngaba ndike mikono gyabwe ya akramal khalqila ko gama baba nti embeera ebaguddeko wallahi ne babeera bulungi nnyo seka genda okuvaawo nga bamuwadde n'omukyala ku mukolo nga omukyala baba mumuwadde ng'omukyala agenda naye alhamdulillah nga bazaala baana nga Allah ateka baraka mu mukyala nga Allah ateka baraka mu musajja nga Allah ateka baraka mu baana baabwe olw'emikolo egyabeerangawo kati abakyala bangi banoonya basajja tebabalaba funa bulungi naye nga egyo emikolo bakitaffe baafunirangamu abakyala abakyala baafunirangamu abasajja alhamdulillah lwaki ng'omuntu bw'asuuta nabi Muhammadi embeera ye etebenkera naye kati olwaleero embeera nzibu abantu bakaaba bwabuvusa obwavu naye ngaate embeera bweri insha Allah nja kusomesa ku musomo asbabu lfaqr ensonga ezivaako obwavu insha Allah nja zisomesako ku musomo ogwo insha Allah nolwekyo mbakubiriza abaana baku GTV tusabe Allah tasa ekiiso mwana waali awo yamala dde okusoma digiri agirina mwana waali na PhD yamala dde okusoma okufumbirwa kuganya mutabani waali awo aganya okuwasa yinza okubanga bamukubadde ekiiso obanga ye kenyini ekiiso nga yakirina naye nga maama yeebuuza omwana wange bintu biganya awandika application atwalayo ku mirimu giganya naye nga all and all weetagisa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tenga buli kintu kyonna omuntu kyabagenda okukola nabda'u biddu'a omuntu okubeera nga otandika n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yini Allah yatutegeza mu Qur'ani baro billahi minash shaitanir rajim Allah yagamba ati bannange iduuni bannange munsabe astajibu lakum jabbanu kula so mzungu yagamba avoid negative people and negative thoughts so si buli muntu nti akutunuulira si buli muntu nti akuwaana si buli muntu nti akusemberera kwegamba buli muntu ali mu mbeera ze so tweyambise nnyo faraki tweyambise nnyo n'ennaasi olw'ensonga nti tuli mu mbeera abantu mwe tuwangaalira ebiiso biyitiridde obungi omuntu buli wafuna bwekiti ono ate amutandikirako omuntu buli wafuna akafo k'aba afunyeeko waliwawo amuwalana omuntu bw'afuna akyaba agezezaako kwegamba ekiiso ne kitambulira mu mbeera bwetyo ogenda okulanga mu butuufu omusajja agamba mu butuufu omukyala nabadde nakamuwasa wepa omukyala n'agenda omukyala n'agamba butuufu nabadde omwami wange nakafumbira omwami wange n'embaga n'agikuba buli kimu kyonna n'okuwa ne kuggwa abantu ne baawukana n'olwekyo al ainu lhaqqun abanda baku GTV insha Allah ekiiso ky'amazima
kikyusa nga Allah yateekateeka ojja kufuna kino olina okulaba nga emyaka gigenze so abantu baku GTV nga ngenda okumaliriza tutandike okwezuula abaffe twezuule bwe tuneezuula embeera egenda kutereera biki bye tusobezza biki nga tetukyakola mbeera bakadde baffe gye batambulirangako n'olwekyo bannange mu mikolo gye tubeeramu abantu okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubanga asaasira abantu mu kusaba nga muli bangi nnyo amanya mbadde Sheikh Sekasi Udaba n'olwekyo muzikirize ndi ku kitebe kwegala muzimu Muslim Council Samatul Mufti kutumidde nnyo Allah kutuwangalize na bonna abakola ku Uganda Muslim Council namwe abantu abamwenna ku GTV insha Allah batumidde nnyo saba Allah abatuwangalize insha Allah temuva ku GTV tujja kuleta elimu y'enjawulo insha Allah mufunemu olw'ensonga nti ekiiso olwaliro kwentambulidde omanye we bakiyita n'emiteko gy'ekiiso ngera bwe mugiraba amanya nsigadde Sheikh Udaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GTV for unity and development.